nate nga tugenda maaso tukyatunulira kalumanywera wawava ku musajja amanyiddwa nga Henry Kabaka, Henry owomunana obwakabaka wa Bungereza munafa atuliza. Era twakomye onaku lw'eggulu mu program kalumanywera nga tuwa ku musajja ono biki byagenda maaso kuba nti akola, ensi etambula etya, ensi erirudda wa, ensi emutwala wa. Munnange tukyagenda maaso mpolampola bwe tutyo. Twalese olunaku olw'eggulo nga ebiriwo Kabaka yesiimye ne baganda bagobe n'abakyala mu lubiri amayiddwa Catherine of Aragon n'abakyala aberenga agobeddwa. Kabaka ng'atadde enninga Catholic Church mu ggwanga lya Bungereza erabe ekole kyonna kye basobola okulaba nga munnange obufumbo bwe wamu ne n'abakyala Catherine babusazaamu asobole okuba ni munenge afuna oluwenda oluwasa gwe bagamba malaya, gwe bagamba omukazi omulungi, gwe bagamba omukazi omulungi ennyo nnyini ddala amayiddwa nga Anne Boleyn. Munnanga mpuliriza twalese ng'agambye tajja kulinda ne bakola kye bayita secret wedding entonotono ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 11 omwaka 1532. Muganda nga mpuliriza kakati nno embeera bwetyo obunange bwe yali kani nga maze okuba ng'akola kye bayita secret wedding. Ekyaddiri okimanyaawo Kabaka yatandika okuba mbu afuna kye bayita vision, okulabikirwa nga ye, okulaba nti nno obudde bwonna abantu mbu bali bamusaba nti beekutule bafune eddembe okuva ku Roma. Palamenti yatuula, muganda nga mpuliriza, ng'eyagala kuba nyuma palamenti yedda, era Kabaka yennyini yali ng'agikubiriza nga yabeeramu nga sipiika, yabeeramu ng'omukulu. Munnange palamenti wetuula n'olukiiko nyini lwatuula ne kooti yatuula bawulire omusango gwe bagamba bagende bateese bakoma mubuulire bana abasazeewo ki. Munnange palamenti yatuula, mu kutuula Kabaka yennyini awulire nti abantu basazeewo ki ku Kabaka ekyokuwasa omuwala amayiddwa nga Anne Boleyn. Munne Kabaka yennyini yaggulawo topic of discussion n'agamba abakungu bonna abaali batudde, ba bishops, ba father, ba kalidinaali n'abakungu ab'enjawulo mu mateeka n'abaganda badde mwetegese bulungi nnyo okuba ne mugenda kusalira Kabaka wammwe omusango, mumugaane okuba nti mumuwa eddembe lye ery'okuwasa omukazi gw'ayagala. Ekibuuzo kyababuuza amazima gennyini obeera nga ggwe tosobola kubanga okiddamu ogamba nti yeeyise bwe tugenda kusalira, era bonna baasirika. Bonna baasirika, naye waliwo kadino amu yafuluma, yasirika, yasituka n'ayimirira n'agamba nti nno ebyaddala we tutandika okuba nti nno kati Kabaka afunye ekitiibwa, bwe tumwadresa ne tumugamba nti nno ye supreme head of the Church of England, nti Kabaka ye mukulu kati ow'oku ntikko owa Church ya Bungereza, EKELEZIA gye twogerako. Naye ate tetulina kubanga tuva ku EKELEZIA enkulu eri mu kibuga ekya Roma. Nagamba singa tuvaayo ne tweyawulayawula ne tujjawo ebitugatta ng'Abakristaayo mu nsi gye tulimu eno, amazima gennyini ne tubanga abaga okuba tubuuka mu kyombo kya Peter ekya St. Peter Basilica, kitegeeza nti ffenna tuyinza okubbira mu mayengo, amayengo ag'obulimba, amayengo ag'obukaba n'amayengo ag'okwawulayawula. Kino nno Kasaya kyogera ebiyengenge byajja mu maaso ga Kabaka ebyaddala. Ono omusajja teyakomaawo, yagenda mu maaso n'agamba nti nno ebyaddala bwe tuba tukkiriza nti ye Kabaka ye mutwe omukulu ogwa Church EKELEZIA mu ggwanga erya Bungereza, tulinga abagamba twakuba nga ate munne tusalawo oba tuyuzayuza mu EKELEZIA Katolika mu ggwanga lino erya Bungereza. Kakati nga amaze okwogera ebyo munnanga atuuliza kalinaali baleeta ensalawo gite judgment, basazeewo ki nga bo abatudde abakulu ab'EKELEZIA Katolika mu Bwakabaka bwa Bungereza. Munnange bavaayo era judgment yasoma bweti, yagamba nti nno mu kaseera kano kennyini Kabaka nga tumwadde ekitiibwa ekipya ekya supreme head of the Church ne Clergy of England,
kabaka atumwadde ekitiibwa ekyokuba nti ye mukulembeze ow'Ekelezia Katolika wamu n'obwakabaka bwonna mu ggwanga lino erimeddwa nga erya Bungereza, era nga ffenna ffe atukulira nga babishopusi ffenna. Naye ate waliwo endagaano gye twasayininga ng'amateeka ne Kristo Yesu gye twasayininga nga tetulina kuba tugikola ki, tugivaako. Omusajja yakyogera bw'atyo, yakola open statement, ate ensi nesooka yeewuunyaamu negamba kabaka n'atyamu. Kati n'agamba nti nno okulonda kugenda kubeera open. Ne bagamba nti those in favor, abakkiriza nti kabaka agende mu maaso n'okuba nti munnange awasa gwe bayita malaaya Anne Boleyn abeere ng'akyawa mukazi we, bayimirire. Era munnange ekyaddirira bonna twali yayimirira n'akamu n'akedda kubanga baali batya. Era yali akuliddemu okulonda ndamu n'akyusa ate ekibuuzo n'agamba kale katukyuseemu katono nnyo nti nno oyo yenna agamba nti kabaka waddembe okukola kyayagala okuba nti awasa omuwala Anne basigale nga basiisire boga ekigambo n'ekimu. Automatically buli omu yasirika busirisi, era kyali kitegeeza nti nno kabaka bamufudde kati omukulu ow'Ekelezia Katolika, era omukulu w'ekigo, era omukulu w'obwakabaka mu bwakabaka bwa Bungereza bwennyini bwakulembera. Kabaka lwakiwulira ekyo yayimirira n'abeebaza era n'afulumira wabweru. Mune ng'atambula ali so strong and proud. Kabaka Henry ow'omunaana amaze okuweebwa munnange ebitiibwa eby'enjawulo. Yagenda butereevu nnyo ng'agamba nti ali ready okuba nti awasa Lady Anne mu kyaki. Nejjukira mukyala we Catherine yamaze okuba munenga ava mu lubiri, naye ate olubiri aluvaamu nga tebakoze divorce, tebaawukanye. Ekitegeeza yali akyali mukyala we nga tana kuba basalawo either obufumbo buli null and void. Munnange amawulire gatuuka e Roma ne bagamba nti nno kabaka kyasazeewo okuba nti nno obudde bwonna kati bagenda kuba ku step eddako ey'okusazaamu obufumbo bwa Catherine abeere ng'awasa ate omukyala mayiddwa nga Lady Anne. Roma yasalawo negamba obutakyankalanya kyaki n'akamu n'akeddagala tebajja kuba nti ate munnange beesigama ku ludda olumu ate baleka olulala. Era munnange Roma yo yagenda mu maaso ng'ega nti nno kabaka ono ki ekimuwaliriza okwagala okuwasa ate malaaya amayiddwa nga Anne Boleyn. Munnange ebyaddirira kabaka yagenda eri Lady Anne, omukazi gwe bayita malaaya, yagenda gyali n'amugamba nti obudde buno afunye kye bayita omukulu yakulembera kati church eya Bungereza. Ekitegeeza yalina amaanyi gonna okuba ng'atuukiriza ebirowoozo bye, ebirooto bye wansi wa Ekelezia Katolika, bino bye yali yayagaliza. Kitegeeza kyekyo nti yali ready okuba nti agenda maaso okuba nti awasa omukyalo ono nga tewali agamba kyo kino oba kyo kiri. Munnange ebyaddirira omusajja amayiddwa nga Thomas Boleyn, ono ye taata wa Anne Boleyn wamu ne Lord Chancellor amayiddwa nga Kramer, kyebakola munaffe atuliza bagamba nti nno abadde bali mu kulonda eri waliwo abadde beesikiriza ba bishops abakulembeze abamu abadde beesikiriza mu kooti nga batudde mu palamenti abadde bemulugunya baga nno kabaka kyakoze tekirina kuba kikolebwa. Munnange kyebakola okimanyi, bayita omukuumi njoba ku Lord Chancellor amayiddwa nga Kramer wamu ne taata wa Anne Boleyn amayiddwa nga Thomas Boleyn, bayita omufumbi ow'emmere afumbira ba bishops, afumbira basajja ba Mukama, basajja ba Katonda mu kigo ekya Bungereza bali abakulu benjogerako. Munnange ne bamutuude ne bamuyimirizaawo namugamba sebo kwata ssente zino, ne bamuyira ssente ku mmeeza namugamba nti ezizo ate bw'ozigaana ojja kuba munnange weereesidde obuzibu. Olwamala okukwata ssente tamanyi kyebagawo kuba nti akola. Munnange bakwata n'akadagala ne bakwata obutuwa ne bamuwa omukulu ono munnange afumba emmere, afumbira abakungu naga nti akadagala kaako genda maaso oberenga okola kyolina okuba nti okola. Yabatunuulya bw'ati naye nane kyakkola musajja wattu. Munnange bamugamba nti genda maaso oberenga oteeka obutuwa obwo mu mmere ey'abasajja bano mu supu ebuteekemu, ate ekya kyolina okuba nti okola kkiriza obagaana kimanye tumanyi famire yonna bw'otakola kye tugambye bagenda kufa bonna. Musajja wattu olw'ennaku ey'ekitalo mu kutya okunje ennyo Lord Chancellor yennyini yavudde n'amugamba nga yine taata owa Thomas Boleyn naye mukulu mu lubiri olulamba yakwata obutuwa naga n'abulunga
n'abuteeka mu supu waba bishops ngabagala okuba munange nga bawuuta era supu yali bulungi nnyo nga mukwafu bulungi nnyo nnyini ddala akubye ejjiiko akawo nkalinga akawowo bw'oyitootosa agambu bannange lwaki mundyako ng'olina kukkiriza bukkiriza naawe n'olyako munnange ebyaddirira obudde bw'okugabula butuuka obudde bw'okugabula we butuuka abaana abagabula baleeta supu bishops batanze okuba nti balya naga banne tuute ku supu era munnange ekyagenda maaso buli kisewuta ku supu bw'ati yagwanga wali ng'agwo wali era mu budde obwo nnyini instantly ba bishops banna bafiirawo owokutaano bamutwala ayeba munnange ekyaddirira omusajja ennyini ate Lord Chancellor Amaidan Krema munnaffe ono traitor yaduka ate n'agamba Kabaka nti awuliddeko nti ayinza okuba Thomas Boleyn omunne gwe bakola naye eddiru yennyini ne Anne Boleyn bayinza okuba munnange bavaayo ne bakola ki nabeera balina omukono mu kutta abantu bano mu kubateera munnange obutwa mu mmere era kye baakola Cranmono yagamba nti nno omufumbi bamaze okuba ne bamukwata era alinde kuba nti munnange ye atwalibwa abeere ng'asalibwa omusango gwe musajja mukulu ono bamukwata omukumi musajja wattu ne bamubonyaabonya ne bakuba oli ne bamufumita omubiri ayogere ani amwadde obutwa buno wabula ekyennaku ekyaliwo oba ekyali kyewunyisa abamwadde obutwa bennyini baali mu maaso ge nga bayimiridde bagamba wooyogerera twakusuubiza famire yonna egenda kufa musajja mukulu ono yagamba nina abaana ab'obuwala basatu badde beetaaga ssente zino beetaaga kuba bafuna abasajja abaana abawasa abalungi era ssente zino nzikozesezza okuba nga nsasula kye bayita dawale oba bride price eri abaana bano abasatu abaana ab'obuwala so ne munzita obwedde obulamu bwabwe obw'omu maaso namaze okuba nti mbutereeza jjukira nti mu ggwanga erya Bungereza ekyaddala bannaffe bano twogerako abakazi ggwanga ebya Kabaka ebiseera ebyo be baali bagenda mu maaso ng'olina okusasulira ate omusajja gw'ogenda okuba nti munnange ofumbirwa ekitegeeza balinga abayindi olina okuba nga olina akasente gwe omuwala agenda okufumbirwa olina okuba nga olina akasente kogenda okusasula ebwayo bw'omusajja n'akuwasa kati musajja mukulu ono akasente ke yafuna okuba nti awa obutwa ateeka obutwa mu mmere ya bishops yagamba agenda kasasuliramu abaana be ab'obuwala basobola okufuna munnange ababeezi kubanga bali emyaka egikuliridde egifuna ababeezi katulogo mukalumanywera oli ku Impact FM Radio Samayinja omunangira kalimage gange omusajja omufumbi amaze okuweebwa munnange obutwa abutadde mu mmere mu supu ba bishops babunywedde babuuse supu bataano banana bafiirawo omu baatwala munnange ali ku ndiri ng'ali bubi nnyo nnyini ddala kakati bamukubye emiggo agambe sijja kwogera yampadde butwa kkiriza obagana kubanga n'akaseera nadde nkeetaaga abawala bange munnange basekiwali ng'efyuca yaabwe nga bafuna ababeezi ngamba abasajja kale nno omusajja wattu ono omufumbi era omusango gwamusinga ne bamukwata ne bamusiba emiguwa ku muti wansi emikono gye ne bagisibamu emiguwa ne basika nga puli woolaba ne bamusika n'agenda waggulu kati wansi eno ne bassaayo kye bayita olweje amazzi oba atadde mubiki nga geesera gatokota gatukutuka gatigati naye okuba ne bamukkiriza mpola ng'alaba atunula ne bamwokya ng'alaba awulira paka weyassa omukka gwe ogw'enkomerero era munange bwekyo wekyaliye n'abeera naga kyekibonerezo ekyo ekiweebwa abassi mu lubiri luno obwakabaka wa Bungereza kale noono olw'ensonga eyo abo bonna abaawona obutwa buno baavaayo ne bagamba nti nno baneetoola tuwonya obutwa tugenda kusiga tuli bagumu nnyo nnyini ddala okulaba nti nno kyaki teyingiramu kye tuyita secular interference okuva ebweru kyaki tegenda kubanga esaanawo olw'okuba Kabaka yagopwa nga yeesanyusa ne malaaya gwe bayitanga Anne Boleyn munnanga mpuliriza wali ku Impact FM Radio Samayinja bagamba nti nno ekiyinza okuba kiyingira mu EKELEZIA kyokka okukikyankalanya kirina kubanga era kiviira ddala wa Katonda wabula nga tekiva mu nsi oba mu Bwakabaka munnanga ebiseera twalitambula twali tuva mwezi ogw'ekkumi of course tuyingira mwezi ogw'ekkumi n'ebiri tugenda mu Christmas ebiseera bya Christmas Kabaka
olwaki uliya kino munnaffe atuuliriza yanyiiga yanyiigira ddala n'agamba nti nno abasajja bano balabika nno bano bakkelaje waliwo abawonye ekitegeeza nti nno kabaka ayinza okuba yasanyukira ekyokuba nti abamu baafa babishops bano abamu baafa naye yategeera nti waliwo omunange abawonye kyeyakola muganda nga mpuliriza yavayo n'agamba naye kirugenda okukola ekirala kuba bali batudde nga bamuleetera ku birabo ebya krisimansi ate munange omukulembeze ow'ekelezia mudadize mu bungereza ebirabo birina okuba nti bijja biyingirawo ekirabo ekyasooka okuba nti kiyingirawo kyali ekya kabaka yennyini kyawadde ani omuwala gwagala okuba nti ayagala gwayagala okuba nti munange awasa era kyali kya birabo ebyenjawulo era munange tebaakomaawo ne ani amuleetera ekirabo ekirabo kyeyamuwa naga nti ebirabo bibyo biratuleese tuyingizaawo ebirabo yamuwa effumu naga nti effumu yamuwa amafumu 2 abaire nga munange bagakoze that is mu byobugagga amayinja amatiri bonna bakozemu amafumu era kabaka n'agasiima nnyo nnyini ddala munange abamu kwabo abayita ebirabo mwalimu ne gwe tuyita Lord Chancellor amayiddwa nga Cranima ono mukwete ebirabo yagamba aleetedde kabaka omusaalaba nga guliko Yezu nga mukomerere n'aguleeta n'agumutonera kabaka olwagulaba neyekangamuko nagano baagala kyate twakuva ate mu EKELEZIA tebakuba tukigondera ate gondeti y'omusaalaba mu bigambo bye Lord Chancellor yagamba nti nno ssebo kabaka gusinze nkwadde ekirabo kino okulaga nti EKELEZIA ekyali ŋŋumu nnyo nnyini ddala era tulina okuba tutambulira nte ku mulamwa ogwa Mukama Katonda. Kabaka yagamba nti nno kale ngwagadde mu guteekeyo eri siina ttabbu nakyo. Ebirala bimu ku ebyaleetebwa nate ebirala mugala nga mpuliriza mwalimu ekikompe ekyamuweebwa kabaka yabuuza ani akimpadde ne bagamba n'abakyala wa Bungereza amayiddwa Catherine yakikuweereza nga gamba nti nno munnange Merry Christmas. Kabaka yanyiiga naga saa kubanga nkitulako n'akamu n'akeddagala mukizeeyo eri mumugambe kabaka tayagadde kyagadde kirabo kyo ekitegeeza omukwano gwali gugwereddewo ddala ebyaddala nga guseebengerera. Kabaka olw'okusoomoozebwa kwe yafuna okuva eri ababuulizi ba bishops ab'EKELEZIA yagamba Lord Chancellor nti nno kyetugenda okukola kikino nkizudde nti nno mu bigo mwonna ba bishops ba father bach bishops beejalabya bakozesa ssezomuwi w'omusolo obubi nnyo n'olw'ensonga eyo nsazeewo nga tuli naawe tugenda kuba tusala ku budget ey'abasajja bonna basajja ba Mukama Katonda tusale ku budget yaabwe gye bakozesa okuba munange beejalabya kino tekyali kirungi mu maaso g'aba bishops era ekyaddirira ani ye nga yeemoolamoola nga alina okuba nti yeemoola kale ekyaddirira munnaffe atuwuliriza tuva mu Krisimansi mu Desemba bwe tukyali awo tulateekwa tumalako omwaka tingata omwaka omulala tukyali mu Desemba ani atandika okuba nti munnange nga bwe yali alawo obuvubuka obuto yeemoolamoola atandika okusekerera anti yali muwala gwe baga nti alina simayiro mbone kabaka gye yamwegombako kino kyekikomyawo muganda nga mpuliriza kakati nno amawulire gatuuka eri kabaka nga bamugamba mu Anne Boleyn omukazi gwagenda okuba nti awasa gwayagala ennyo nnyini ddala mbu yaliko mu biseera biri ebyedda byaliko bano ba spoilt girls nti yaliko omuwala omwonoonefu nga buli mulenzi ku kyalo yenna amuganza nti yali nga wampisa mbi nnyo nnyini ddala mbwera kigamba n'okugambibwa nti nno Anne Boleyn gwe nnyini mbu yagalakoko mbune ku muganda we atamayiddwa nga Thomas wulira baaba mbu incest yali atambula nnyo mu maka gano kabaka bino yabifaako olw'ensonga nti nno kigamba nti omukwano gwali gumubisa amaaso era n'agamba n'okugamba nti nno bino byonna ne yabiwulirako ne Anne Boleyn yamubuuzaako n'abyegaana ekitegeeza nti nno Anne Boleyn kyeyayogera kyonna kyonna kyalinga kituufu. Kabaka yagamba teri agenda kumusazaamu kuba nti yagala omwana ono olw'okuba nti nno balina bibbagwa ne balina ebyafaayo bye ebyali ebibi munnange era yavaayo n'ategeezebwa nti nno Anne Boleyn ono yagalako kubamu kwa diplomats abamu abaali mu lubiri lwennyini abali basajja ba kabaka amayiddwa nga Mr. White era kino nakyo Anne Boleyn yakiyegaana n'agamba ne kabaka n'asaba kabaka naga eyakwadde amawulire ago
asana agobebwe ne mu lubiri abere nga avaawo kubanga ajja kukyankalanya mugana nga mpuliriza. Kabaka yamuwuliranga muono. Kakati nno munnafe atuwuliriza Ani Boleini ono bwe baali nga bali batambudde kokko ne Kabaka obudde tuli mu bise bya Desemba omuzira gugwa batambuddemukko ne Kabaka bali mu kulya bulamu ate Christmas ewedde balindiya munange omwaka omupya okuba ndi guyingirawo. Munanga luwo eyasinikinga yamenya nayingira mu kisenge tiyamenya bati yayingira mu kisenge kya Ani Boleini n'atekawo ekitabo ekimeddwa nga Book of Prophecy n'alekawo ne bukads busatu nga kadi akamu kalaga n'abakya kalaga Kabaka Queen, kadi yokubiri eraga King Kabaka, kadi esooka eraga King, eyokubiri eraga Queen, eyokusatu nga bagisazeeko omutwe nga bagitaddaawo. Ani Boleini agenda okuyingira mu kisenge kye abuuza meedi we bali we yayingidde mu kisenge nagaana edda talina gwe yerabye agenda okulaba bamuteddewo ekitabo ekiraga Book of Prophecy ekiraga munange okulagu kibayita obunnabbi. N'agamba kaadi zo zitegeeza ndabawo 3 eya Kabaka eya Nnabakyala ate n'endala ya Nnabakyala wabula ng'omutwe bagusazeeko. Tekitwala nga kyamakulu nnyo n'agamba nti nno biki bino n'abireka tyabifaako. Munnange ekyaddirira Kabaka yasisinkana nate abasajja ba Katonda, abasajja ab'omu kigo ba bishops, batch bishops, ba father. Wabula mulundi guno yabasinkana nga munnange beetoddeko namba kubanga abamu kwabo balimaze okuba nti baweebwa nate obutwa. Era mu kubasinkana yabagamba, yababuuza ekibuuzo nti mwenna mukyali ku saidi yange oba muli ku saidi ya Papa? Munzire mu leero mmanye sajja muliko. Kabaka yali ayagala munnange bano n'abasajja ba Mukama bere nga basabumitinga bambuulire either bakkiriza mu ye oba bakkiriza mu Papa. Ate nga kinajjukira nti no kasitova ino ganzikiriza mu Papa ate nga oli mu Bwakabaka wa Bungereza walina okuba ng'oyokyebwa bulambalamba nga mu nsi kulaba muganda nga mpuliriza. Era finally Parliament yaddamu n'etuula nate n'olukiiko ne lituula baddemu omundi omulala. Kakati nno okutuula ewaka Parliament Kabaka yaliwo era yababuuza bonna obanga luddala omu ku bo ayeegaana atakkiriza mu buyinza Kabaka bwe yalina. Bannaffe bonna bannaddiini baleeta kye bayita submission zaabwe mu masekkati oba mu maaso ga Kabaka. Era munnange abamu ne bagamba nti ebyaddala church Ekelezia Katolika eringa emenyese bagale church is now broken. Lord Chancellor munnange ampuliriza Thomas ono yagenda maaso nga kino kimaze okuba nkibeerawo abantu bonna nga menyese kyakola yagenda mu kisenge agandi yakulaba ku Kabaka. Kabaka yamukkiriza otuuka n'afukamira n'amusana ga Kabaka ansabe kintu kimu, emirimu gyange gye wapanga Lord Chancellor ogenzijeko ndekulidde omulimu guno. N'akwata siru gye bamuwa n'agiddiza Kabaka n'amugamba nti agenda kuba munnange yeebeerera mu bulamu obutali public, abeere mu bulamu obuli private obwekyama nga yekka ng'asirise. N'asuubiza mu maaso ga Kabaka nti ssebo Kabaka nga bwe nalayira ngenda kuba nkusaavinga nga kuweereza, sijja era nendayira okuba nti nkuuma ebyama ebiwa Kabaka buno, sijja kwogera nsonga yonna ekwatako naddala zino ensonga ez'ekyama. Era n'asaba Kabaka kyakyensa Kabaka asinaba kuba nti ngenda, n'amusaba naga singa kisoboka Kabaka noddiramu n'abakyala Catherine obwakabaka alimu n'erweka butereera. Kabaka mbusungu obw'ekitalo ng'alumemba nga talina kyakkola yamugamba kale genda nkusonye genda we bali kuba nti osavinze obwakabaka, naye ng'awulira obusungu kubanga aleese ekya Queen oba n'abakyala mayiddwa Catherine. Kabaka mbunyivu obw'ekitalo kye yakola kwe kwanika ebbaluwa n'agiwa omu ku abayambi bwe n'amugamba agende. N'abakyala gye yagenda yonna kuba jjukira yamugobye mu lubiri mu nyumba y'omu lubiri yamugobamu n'amugamba abeere mu lubiri mu nyumba endala, n'amwanika n'amugamba genda oleete kye bayita jewel, ebikomo byonna eby'ebbeeyi obijje ku n'abakyala obimuggyeko kubanga bya Bungereza. Kati nno munnange ekyaddirira Kabaka yagamba n'akyuka n'ayita omuwala eri amuli obwongo amayiddwa nga Lady Anne munnange kwolwo n'amuwa n'ekitiibwa ekirala n'amugamba kati obudde bwe naawe ogenda kunfugirako kugomu ku matwale
gendina mu Bwakabaka bwange obwa Bungereza. Wantu yakoma okwo n'alagira olukiiko nti bamuwe paundi eza Bungereza 1,000 ezinamuyambako omwaka mulamba yeekubengako enfuufu atandika okubeera mu bulamu nga obwaba nobles obwabambejja wamu n'abalangira ng'era abeera mu lubiri. Munnange ebitiibwa byamuweebwa era munnange tiyakomaawo. Kabaka yakwata jewel oba ebikomo eby'obugagga n'amugamba nti nno bino byola ebikomo biweebwa n'abakyala wa Bungereza era kati obudde buno mbikuwadde nga nkulaga nti nno obudde bwonna ogenda kufuuka n'abakyala ba Bungereza. Munnange ebyaddirira pulaani Rome olwakiwulira bino, Roma ng'ebiwulidde yanyiiga. Ekelezia Katolika yanyiiga era kye bakola ne batandika okuba nti bakola pulaani ez'okuba nga baagala okuba nti basindika abatemu babeere nga bajjawo kye bayita malaaya Ani beere nga bamutta era ku abatemu babatuuza ne babagamba nti no kasita mutta Ani malaaya wa Kabaka amazima gennyini eggulu lyammwe mujjako mulikoleredde lijja kuba nga lyerufu bulungi nga mumaze okuba ne mutta iyo malaaya era okuba nti munnange esaanyaawo Ekelezia Katolika. Mu kaseera ke kamu ako nga bapulaninga Kabaka bapulaninga okuba nti Kabaka bamuttira ekijuujulu omukazi gwayagala Anne Boleyn. Ye Kabaka yali bize ng'ali mu kumulaga munnange egimu ku mikwano gye bali bafuga nagyo nga Kabaka ow'Obwakabaka bwa Bufalansa. Munnange ekyaddirira Bestra ne bagenda mu Bufalansa. Kabaka asinkane Kabaka munne amwanjuye n'omukyala gwagoba nti munnange awasa gwa Zambigere gwakubanga Zambigere ebya Catherine wa Aragon. Kabaka wa Bufalansa munnange bwe yalaba ku Ani n'amubuuza ekibuuzo nti nkumanyi. Ani yamukuba akaaba n'agamba nti nno mmanyi naye nkusabe ekintu kimu. Musabe ekintu kimu nga Kabaka. Sirika toyogera ebitukwatako. Jjukira nti baddayo ewaka ku butaka. Ani wamu ne muganda Mary gye baakulira ate nga Ani ye Mary muganda wa Ani Kabaka ono yennyini yamwagalako era baali babayita bamalaaya eyo mu Bufalansa. Kati amusaba Kabaka n'amugamba toyogera buli kimu ekinkwatako nkusaba byonna obeere ng'obisiriikizidde busiriisi. Munnange nga bakyali mu Bufalansa Lady Ani ono yavayo n'agamba Kabaka nti nno nkusuubiza Kabaka wange Henry omunaana nze nga tuli fembi ebyaddala ng'onfudde n'abakyala ngenda kuba nkuzaalira omwana ow'obulenzi era mpulira nja kufuula lubuto. Era Kabaka mu kaseera kennyini ako yawulira amannya g'ekitalo ng'alinga alaba ku musika bayinga bamuwadde era yavayo n'agamba nti nno naye newankubadde nga yakulira church eya Bungereza Ekelezia Katolika ya Bungereza yali ayagala kakasa Papa wamu ne Roma nti balina okukkiriza bamusapootinge mu bufumbo bwe bwaga kuba nti akola ye wamu ne Anne Boleyn ng'akabonero akalaga nti ye Kabaka ow'ensi yonna ate ye musajja ow'oku ntikko ow'Ekelezia Katolika wamu n'Ekelezia mu nsi yonna. Kabaka ayagala kulaga nti alina amaanyi gonna munnaffe atuuliriza agafuga Obwakabaka obw'eggwanga lino erya Bungereza ate ng'era yakulira church ye supreme head of the Church of England. Wabula ng'agamba nti bino bali bagamba nti nno bw'essima ya Roma Papa tayagala kubanga akkiriza omusajja ono abeere ng'awasa omukyala gw'ayagala muganda nga mpuliriza. Kabaka agamba ekiseera kyakituuse alage tukalaze alage nti nakyalina amaanyi teresobola kumugaana kisobola okuba ng'akkiriza teresobola kumugaana okuba nti awasa mwana muwala amanyiddwa nga Anne Boleyn. Teri bw'aba yasazeewo nga Kabaka balina okuba nti bamugondera. Muganda nga mpuliriza nga bali mu Bufalansa bali mu kulya obulamu n'abakyala nga bamaze okuba ndi kubuulira atambudde bazzeeyo gye baakulira ku butaka gye bamumanyi ng'omukyala gye bamumanyi nga malaaya wabula akubyako Kabaka owa Bufalansa tobako kyogera kimu kubanga ngenda kuba munnange nga ntuukiriza ekirolo kyange. Mu kaseera kennyini ako era basinkana muganda we Mary bwasinga muganda namuwa kafuba namugamba nti no sister kyetwayagaliza embazzi kibuyaga alabika asudde taata kyateekateekera okuba
niwakati batuvuma obwamalaya kati obudde bwe tugakwa tuli mu bintu. Jukira nti Mary yasookayo taata wa amanyiddwa nga Thomas Boleyn gwe yasooka okuba nti munnange asendasenda eri kabaka, era kabaka n'aswa naye ekyo kyali mu Bufalansa. Kati webyagaana ate n'asendasenda Anne. Kati bano bombiriri abooluganda kabaka abaagaddeko, wabula kati obudde buno bali mu kintu kimu kyokka kyokka kyakulaba nti nno kabaka ayagala Anne Boleyn amufuule n'abakyala. Then basooke okulaba nga bafunamu munnange yatunula sayidi eri n'abataata. Taata ne basimayiringa ne bamwenya nagaki watwagaliza taata tuleka twasa okuba tulengera kulyengedde ebyaddala. Baggulawo n'amazina. Bwe baggulawo amazina kabaka n'agamba nti oyo omukyala gwena okuba munaye nga mpasa. Bwe baggulawo amazina nagandi genda ozinemukko ne mukazi wange. Mukazi wange tubbi agamba kabaka kikuume kabaka olwedde yali amaze okuba nti ategedde Maria, ategedde Anne, era munaye mukuziiza muko mukubibyamuko ku dance floor. Maria Anne ng'ali mu kugamba ekintu kimu alumemba bw'agamba kabaka wa Bufalansa Francis amugamba ssebo nkwegayiridde togeza n'akamu n'akeddagala okutandika okuba ng'otamwatamwa nti nno waliwo bye twakola nze naawe, nti waliwo bye twakola by'omanyiiko ebibi byonna byonna bisigale wano, wabula ngenda kuba nkusuubiza ngenda kubeera n'abakyala ate owakabi. Kabaka yamugamba nti nno muganda wange omwana omuwala gwe Anne bino byogenzeemu olaka tobitegeera nti obwakabaka bwe bintu ekizibu ennyo nyini ddala. Era yamugamba nti nno nze gwolaba nga kabaka wa Bufalansa singa kibadde kisoboka nga tebanzala nga kabaka nalibadde sikositwala ntebe eno kutula kubanga bingi nnyo ebirabo ku demandingibwa byonna okuba nti okola ng'ofuuse kabaka. Kati gwage okufuuka n'abakyala owa Bungereza olina bingi nnyo amazima gennyini ebikwolekedde oba ebikulindiridde. Muganda nga mpuliriza embeera bwekyo bweri n'abakyala Anne ekyo yakola yagamba nti no ebyo byonna bindekere. Kati muganda wange nga kabaka ali mu Bufalansa ye alindiridde alaze omukazi gwakuba nti awasa, wabula Roma yonna no Ekelezia Katolika bagamba nti nno agenda kuwasa malaya. Ye agamba etafuddeeyo kawase malaya. Kabaka wa Bufalansa alabye omukyala malaya gwe yayendangako agenda kufuuka nate queen wa Bungereza. Abakatoliki ba bishops bamaze okuba nti balaba omukyala agenda kuyuzayuza mu Ekelezia Katolika. Ki ekyaddirira muganda nga mpuliriza mwoza bude tebugenze pogwa mukalumanyira bwetyo wetambudde olunaku lwaleero tusinkane nate omulangira Kalima gange. Mbe bulungi mweraba.